kale atulaba ku Nkutu Viki exclusive yonna gy'osinziira mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Eno y'embeera egenda maaso mu maka Gomugenzi kati muganda w'aba Joseph Chameleon, muganda wa Wizo Manizo, muganda wa Palaso, muganda w'omugenzi AK47 Winfrey. Era nga olunaku olwaleero Mukama amuyise bw'atyo n'abanga ate ensi agitulekera. Tuli mu maka ge era nga w'ogenda maaso n'okuba nga olaba enteekateeka ez'okuba nga bamukungubagira mu luggya lwe zigenda mu maaso. Ffe wano tugenda kuba nga tukutuusaako embeera yonna nga bw'egenda maaso, oboolyawo n'ebigenda okusingako ku wano. Omubaka wa Kampala Shamim Malende waali oyo ye maama azaala Joseph Chameleon, Mayanja family mu njogera ennyangu ye maama n'abantu abalala abadduukiridde omulanga gw'okufiirwa omwana we, era nga mu kaseera kano bagenda maaso n'okuba nga bakubagiza famire oba ab'ennyumba eno. Gwe abadde amanyi nti bali Sseguku, bw'oba ogenda kuba nga ojja okubagiza ab'enju eno ojja kuba nga ovuga butereevu, oyite Sseguku still ku Ntebe Road, otuuke ku ligenda Ekigo, ovuge direct. Waliwo eddwaliro eddene lya babaliyita Memorial Chow linneerabidde, awo ojja kuba owetamuko, ojja kulaba ebitooke biri ku kkubo nga waakayisa eddwaliro eryo lyennyini nnyini. Ebitooke ojja kuba obiraba biri ku kkubo, ojja kuba osobola okuba nga otegeera awaka awatuufu ewali enteekateeka y'okusiibula oboolyawo omugenzi Winfrey Mayanja. Mu kaseera kano wetwogerera nga abantu bagezaako okuba nga boogerezeganyaamuko n'ab'eŋŋanda, abaana. Omugenzi jjukira nti afudde kirwadde kya kansa era nga mu kaseera kano bode ye oba omubiri gwe gutwaliddwa mu okusasira maama ate taata Mayanja ye mukwano gwange ddala, mukwano ddala gwa kitange ayitibwa taata Sendagire, bakolanga bonna mu Coffee Marketing Board. So n'olwekyo webanjogera kufa kwa Humphrey Mayanja, ffe nga abamalende famire ate naffe kiba kitukwatira ku ddala. N'olwekyo ng'omubaka omukyala nange ntuuse okusasira kwange mu famire ate ne bannabitone wamu ne muganda wange Joseph Mayanja wakati naye yafuuka wa Luganda kuba ekawempe twawula bwawuliza enzija bakamiliyoni bali wano ate ffe amaka gaffe gali wano tukuze nabo. Okufa kwa Humphrey kunsanze nga tuli mu kutawuka nga tugezaako okutuukiriza abantu baffe okubayamba mu kiseera kino eky'ekisiibo ate nga n'abalala babadde batusabye okuba nga tubatuukirako ku nsonga za Easter. So kumusanze mu kibuga wakati ne ŋŋamba nti buli kimu nina okukisazaamu nsooke ntuuke wano ewaka naye nga kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa. Humphrey ebbanga lyakomerawo nga azze ku platinum awo ng'amaze okuva ebweru era wamu ne baganda bange wamu ne Kaya Hassan twagenda okulaba nga tumulambulako era awo kibayita physical interaction awo kyakoma naye ng'ate ku masimu babadde bawulizanya nnyo naffe nga bwe nkugambye nti famire y'abamayanja n'ey'abamalende kumpi enzija zokka zezisala era zezimu ku famire gundi nnyo mu kawempe ezimu ku ezo ezeenyumirizibwamu. So n'olwekyo tuli banakuwavu nnyo tusaba Mukama Katonda abeere ng'atugumya wamu ffenna, agumye maama, agumye taata, agumye baganda baffe ba Joseph Mayanja wamu n'ekisaawe kya entertainment n'ababadde bakanika naye, ababadde bali naye emirimu egy'enjawulo ebulaya gy'abadde gyali nga tannaba kuwaala. Humphrey ngenda kusinga kumujjukirako nga omusajja okusookera ddala omuyiiya, omutetenkanya ate omugumiikiriza nga waalabye ensobi waba alina kyalabye ng'asobola okugula n'agamba nti Shamim Malende oli muganda wange, kino tukitereezebwe tuti muntu abadde social nnyo ate bambi ng'abadde ayaniriza buli muntu.
olwekyo tulina okuba nga tumwenyumirizaamu n'okubaako kye tumuyigako n'abalala abasigadde. Ligase ejja kulivinga omu era tusaba ebirungi ebyo byabadde akoze na byonna betumumanyiko abalala bayigireko babeeko ekirungi kye bamugirako ate tusigale nga tumusabira nga tusabira n'abalala abagenzi. Obubaka bwempa abafamire okusooka basaasira nnyo nga nange neesaasiriramu kubanga ogambye nti abanga muganda wange Humphrey. Tusaba Mukama Katonda abeere nga abagumya era ffenna tuweze wamu nga bannakawempe tufiiriddwa nnyo. Program now, then we shall decide. That's why I'm deciding right now. You can decide right now. Funeral service, you can decide right now.